Anyway, kitubanyiriza ku mukutu gwa K-Fashiji the broadcast ko tusinziro gezako kubanga tubaweereza wamu no gezako obolyawo okwogera ku nsonga ezibazitambudo bezigenda maaso mu ggwanga okwetolola ensi yonna Abannayuganda obolyawo gye bawangalira. Mejale twongera okubatumirako mwenna Bannayuganda gye musangibwa mu nsi ez'enjawulo ne twongera okugyebaza n'emirimu gye mutuusaako engalo obolyawo nti mugyebaleko gitambula gitya obulamu bugamba ki yonna gye muli eyo. Mbebaza okubanga musubscribinga ku mukutu wamu nogezaako okubanga musheyalinga kyemukola mukola kyamaanyi nnyo kituzaamu amaanyi naffe okubanga tugenda mu maaso n'okubaweereza. So n'olunaku olwaleero tuyingiddewo ogezaako okuttaanya ensonga naye katono nnyo nga bwe nkoogedde njagala olabe ka video kano oba tulabe ka video kano twongere okubanga tuttaanya ensonga. Nembuza mwayi mukulu asogamba mbu enyumba eriko ebbanja bwagirabidde ogirabirani eriko liabilities. So mu bufunze ekiwandiiko kye baleese ng'ekiraamo kifu bakipudde kicupule kyennyini mwayi mukulu esindowooza esina magezi ge bakikusomedde oba wakyesomedde? Bakisomedde saakikutteko. Tewakikutteko? Okay. Mwagulangule ngenze nagirongoosa lwena gyomusano musumba namutebe yali abeeraawo nga ndaba bandaba nse nakola nga ne mwayi mukulu ekirungi ennyo mukama ngaali omwesiga lwena girongosa mwayi mukulu yali kyali mugwango okumala emyezi ng'ena yakolanga ennyumba nga bwenakwa ngaasembuka naye nga sigenda genda mu nyumba paka nga ngifudde ennyumba etegerekeka nenjikola nengitereeza n'alyoka akomawo etuuka tugibeeramu. Mukama atusaasire nsaba pulezidenti ayingire mu nsonga zino okubanga tezitegerekeka mulimu obufere bungi abaana bangambye obwedda tuli mu lumbe nga bantu balamuza nyumba abo baguza ennyumba bagitunda buli omu ayogera ntusona buli ayogera 2-3 ebbanja naye nga mwe temulina mabanja gambwe waliwo atalina mabanja naye buli omu ayogera ebbanja tugenda likola liti ennyumba tugenda neŋŋamba ennyumba gye boogera tubamanyi gye yava buli omu ayogera ku nnyumba teyaliyo gye twagifunira leero bajja ne stories mbona te ennyumba talina na mukazi n'ennyumba teriiwo. Mwayi mukulu teyampasa yakigamba bulungi nnyo kuba Alex ali very controversial bwe baava mu divorce eri very controversial yagamba owasa omukazi ng'akwefuulira ng'akufuukako ebbereete naga sigenda omukazi twali tukwataganako paka wenda muwasa n'afuukira ekirala naga sigenda kuwasa si lwa bubi nesaagala kukola mbaga kuba buwasa omuntu akyuka. Kale obiwulidde ensonga ezigenda mu maaso za kubanga ebintu bya Alex Mukulu essaawa zino omusajja eyakafa gwe baakazanzika tannaba na kuweza bbanga liweza mwezi mu ttaka naye kikulagirawo nti batandise dde okukayanira ebintu bye okitegeera. Yafa ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi ogwa August yaziikiddwa ennaku eziyiseeko emabegakaawo naye tannaba na kubanga azanzikiddwa bulungi nnyo tannaba na kubeera nga ali magombe atebenkedde oba ateredde entende ebintu bye byatandise dde okukayanirwa ennyumba bagitunda ate nze nasooka wano ate mugana amaka abaagala okugatunda temwakulirawo omukazi aggyeyo ne risiiti eziraga nti abadde in support of Alex Mukulu which is good kubanga ono yali mukazi we though atali wampeta eyasooka ngambo bamama abana eyasooka gwe yali yawasa era omukazi wakunyonyodde Alex Mukulu has been a controversial guy but kije tufuna mu kino kije tuyiga mu kino bino bizze bituukawo oba oliawo njagala twogerere mu perspective ey'aba celebrity tugambe ba celebrity oba tugambe abantu ababaddeko mulayimulaiti oba abantu abagezezaako okubanga bakola amannya kino tekitokedde ku Alex Mukulu tubirabye ku bantu bangi oli aba yakafa ogenda okuwulira ate bano abaana si bawano ate bano abaana si bamugenzi ate bano abaana bikoze bitya baagala kutunda ate abooluganda baagala kukola ki bino bizze bituukawo naye kikye tufuna mu kino twagala buli mbeera egezaako okutuuka mu nsi ebeeko nekyetuyigiriza oba oliawo nekyetupreparinga tulemenga kulaba situation tugiwengako ndowooza yaffe tugyogereko mu mbeera gye tugyogereddeko naye nga tetugifunamu kyakuyiga oba oliawo gwe wenna omusajja ali eyo mukama akusaasidde Allah akuyambye olina eddaala lyoweesituseeko lyotuuseeko mu ggwanga oba sina mu ggwanga oba oliawo olina wootuuseeko mu byenfuna ngambe toli bubi olina amaka ozadde abaana olina bizinensi etambula olina ebyobugagga ebyenjawulo teri kikujjako
tukeera ku makya kukola ddame gano amalaame ge tukola obanga n'amalaame abantu ge bajja bakola naddala bano abafunyemu ku mannya tugambe mu mbeera bweto kino kyagala tukirabire ku Alex Mukulu yekka kuba tekisookedde wuwe okulaba nti abantu babadde beeyuza tulabye famire ya Kafeero omusajja yeefiira 28 tugenda mu myaka giwera 20 ng'afudde wabula entale zibadde zijja mu famire ye mubadde mujjanga muziraba naye nga kiki kyonna ekisinga okupwakayanya byanfuna bye bataakola wabula omugenzi bye yakola simanyi lwaki abantu we bafa ebiseera ebisinga abababanja balabika ababakola ki bwaba nga babadde balamu lwaki muba temujjanga mubabanja so mu mbeera eyo ne ngamba nkomawo nti mwenna abantu agezezzaako kubanga okola tekikwetaagisa kubeera serebu tekikwetaagisa kubeera munnabyabufuzi tekikwetaagisa kubeera nga omanyikiddwa wabula gwe wenna omuntu ali eyo kyalibadde kyamakulu nnyo kyalibadde kya bugunjufu kyalibadde kya bwerufu kyalibadde kya butegeevu okubanga okola ekiraamo kyo in case singa owulira oba otandise okugondagonda n'otalema kuleka nkaayana eri abantu ab'ennyumba yo ne famire yo mu kyo kikyengezaako okuba nga ntegeeza bye bino wammanga tugende mpola njagala tutegeeragane okitegeera si mu mbeera nti oba kyo oba ki wabula kikyengezaako okuba nga nkugamba gwe wenandaba mu mbeera eyo bino ebiraamo bye tukola eby'obuwandiike bisobola okufoojingibwa yes basobola okukera ku makya ne bakifooginga ng'era wowulidde omukazi oyo bw'ayogera nti ekiraamo kye baalese kye baasomye ye teyakikiririzaamu lwa nsonga ki tiyabadde alowooza bweli awo ekiraamo ekyo tekyabadde genuine oba tekyabadde kituufu okusinziira ye ku bye yavuddeyo n'akiralifayinga n'agezaako okwogera era n'annyonnyola ensonga lwaki teyakikiririzaamu oba oli awo nze ŋŋamba mu ntegeera eyange nti twalikoze ekiraamo eky'obuwandiike n'obaako omuntu gw'okikwasa wabula ne tukola n'ekiraamu ekyamaloboozi by'otadde mu buwandiike by'owandiise n'obifulumya ate mu ddoboozi eririkodinge audio record nga by'owandiise mu ddaama ebyo binnyonnyola kyekimu n'ebiri ku ddoboozi wabula ne otakoma ku ddoboozi n'okola n'ekiraamo ekirala nga kya vidiyo just gino oli oyinza okugamba oba weetegekera kyekyo just kino nkyogera ku bantu abalina ku busente bwe mukozeewo nga mwagala okwewaza enkaayanya mu famire zammwe n'ab'ennyumba zammwe lwaki nkyogera bo nti ate ebintu bino woobikola tobikwasa muntu omu bw'okwata ekiraamo ekyobuwandiike baako omuntu gw'okikwasa because that person can be compromised anytime any day n'akyusa ekiwandiiko ekyo bw'okwata ekiwandiiko ekya audio ky'olikodinze baako omuntu gw'okikwasa bw'okola ekiwandiiko ekyakatambi kati nga bwe ntudde mu kamera wano baako nakyo omuntu gw'okikwasa these three people cannot be compromised why do I say this nti abantu bano boolaba tebateekeddwa kubanga beemanyi kyekisooka ekyokubiri tekuli ku bonna ateekeddwa kumanya nti gundi alina ekiraamo kya gundi ne gundi alina ekiraamo kya gundi kati ono aleeta ekyobuwandiike before that bano abantu bonna baako deeti gy'obawa kino oli agenda kugamba lwaki oba weetegekera okufa bwotyo bino byonna twewala but just oba olina kuteekawo mbeera egamba in case singa kino kiba kituuseewo gwe ow'ekiraamo just omugamba bugambi kino nkyogera mu jeno kati folede ffe tumanyi nti biri ebiraamo bisatu but bali ababa babiina tebaba tebamanyi nti biri bisatu oba tebaba bamanyi nti babigaba gamba ow'ebiwandiiko oba ow'obuwandiike oluvannyuma lw'okufa kwange obuwandiiko obwo buli presenting mu nnaku bwe ziti nga nvuddewo nowa audio mugambe ku lunaku bwe luti naawe tuuza meeting oleete audio eno giplayingire abantu nowa video bino byonna lwaki tutuukayo nti mu nsi temukyalimu bwesigwa ne bookedde ku makya n'owe ekiraamo asobola okukikyusa ng'ekiraamo ekyo kiri in his favor olaba naye gw'okiwadde bwakera ku makya nga wa mulugube n'agamba omugenzi n'afojinga awo omuntu abanja omugenzi n'amuteeka mu kiraamo nti omugenzi yagamba gundi yafa amubanja $5,000,000
emiliyoni 2 emiliyoni 10 naye ngono yakyefojingidde n'akyongera mu kiraamo nga noono gwataddemu abanja yamwefojingidde. Kitegeeza ki? Ng'obukumpanya bwa ssente bubwe mu kiraamo kino kiwandiike. Bati olaba bwoba omaze okikola ekiwandiike n'oleeta abanja oli n'aleeta ekya audio nga temuli bbanja, olaba nti kati buno obukumpanya buba bufa. Owa audio ate agenda kwongeramu atya wadde AI zajja nti bafojinga. Kale bwebanga AI bafojinze eddoboozi ne bongeramu, wadde olaba wa video bwaleeta mulimu video ze batafojinga, video baziyisa mu gundi okukakasa nti eno ya AI n'ensi ya AI. Olaba wa video bwagireeta ng'omusajja ali mu kunnyonnyola byennyini ebyali bye mumaddemu kujja mu kumpanya wali. So bino byonna biba bigenda kumalawo embeera y'abaana abasajja betulaba bakozeemu kasente, abasajja bakozeemu kumanya nga balina ku bintu enkayana ezibeerawo mu famire. Abano baagala kutunda, bano baagala kukola ki? Bw'otunulira Alex Mukulu, just maama waffe omulungi mukyala Alex Mukulu ate nga wangalira mu ggwanga lya Amerika. Bw'otunulira abantu b'okubira omulanga bajje bakuyamba oba bayingire mu nsonga ezo, omentioninze omukulembeze. I believe bw'oba obadde omanyi nnyo bbaawo ye muntu abadde asinga obutakolagana na gavumenti nga tabayinaako buzibu nti oba ki, wabula ye muntu abadde asinga obutayagalira ddala gavumenti. Mu vidiyo ze ezimu z'abadde ajja akola n'agamba nti nze Alex Mukulu okuwagira gavumenti nnyo obutwaba emmese n'enfa n'envaawo. Girabe. Mu mbeera eyo omuntu oyo bw'oyitira gavumenti, Mwami Museveni in particular ayingire mu nsonga ezo, Alex asobola n'okuzuukira n'ava emagombe n'akomawo n'akugamba omuyita otya okuyingira mu nsonga zange tezimukwatako. Lwansonga abantu abamu babadde bakoowu. Omusajja twalaba okuva ku ntandikwa y'okufa kwe baali baganye n'okumusabira, naye nga bw'osinzirawo n'obuuza bannaddiini ensonga lwaki baali baganye okumusabira, kyova olaba nti Muvawala yavaayo n'akola statement ezagamba nti fe tugenda keera ku makya tumutwale ku kyaki waziti na mirembe. Oba baagala oba tebaagala program bwetu bwekola ki bweri. Bannaddiini ebiseera ebimu nammwe ate mukisussaamu. Omuntu ne waba badde tasaba, tomanya abantu abamu basabira mu nju ezaabwe tekimuggyako kubanga munnaddiini. Okitegeera abantu basabira mu mayumba gaabwe. Oli n'agamba nze sigenda ku kyaki lwansonga ABCD n'asalawo okusinziza Mukama Katonda ewuwe, tekimuggyako kubanga abadde munnaddiini. Katolu bwama twabiraba the same issue. Yeno Katolu bwama baali bagamba nti asinza basimolo gods, naye nga jasi katono nnyo nange okuvaako awo biri bya buwangwa. Nze era omuntu abisinza yenna simuyinaako buzibu kubanga aba talina gwalumizza. Zino eddiini zaffe ze tulimu ze tukkiririzaamu saagala munfune bubi, saagala muntekeko kintu kirala. But I believe before nga tebanaba kutuleetera ddiini ya Bukatuliki, ya Busiraamu, ya Protestant, ya Bulokole, ya Buki, there was eddiini yali esinzibwa mu ggwanga lyattu Uganda. Kyemugamba teyaliiwo, baali balina bye bakkiririzaamu nga bannansi abaaliwo mu ggwanga ebiseera ebyo okusinziira ku matribe gaabwe n'enzikiriza zaabwe n'ennono zaabwe, baalina bye baalinga bakola ki bakkiririzaamu. So bye mba njagala naffe tutunuulire tusinzireko nga tetunaba kutandika kujajinga bantu, kubanga nze eddiini gyenzikirizaamu nga nze ey'Obusiraamu egamba kuno ku dduniya ffe tetulina buyinza bwonna ng'omwana Adamu ng'omutonde obukkirizibwa okujajinga omuntu yenna. Obuyinza obwo yabwesigaliza ali omu, Allahu subhanahu wa ta'ala ye yatutonda. Bwe tutalabanga ataazaalibwa era teyazaala, yekka yalina obuvunaanyizibwa obuteekeddwa okujajinga omuntu yenna. Naye kati mwe bannaddiini bwe musinzire okutandika okujajinga omuntu nga nammwe temumanyi bigenda kubeerayo ku lunaku lwa kiyama, weŋŋambira nti bannaye bannaddiini nammwe mweddeko mu bintu ebimu. Omuntu waaba afudde mu mwolekeze essaala okujajingibwako kuli eri na Mukama Katonda okusinziira ku mirimu gye yakola ku nsi kuno, wabula si ffe tuteekeddwa okuba nga tuvaayo tukole ki tumujajinge mu mbeera eyo. I believe nti buli muntu yenna agwana fair well ennungi.
okusinziira nti omuntu oyo bw'otunulira ne mu society nti abadde prominent senior citizen eyeebuuzibwako mu nsonga ez'enjawulo. Omusajja akoze contribution nnene nnyo Alex Mukulu on the development of the art industry mu ggwanga lyattu Uganda. Bw'otunulira abazanyi ba firimu amentalinze bangi anekyalinze bangi. Abasinga okutegera Alex Mukulu n'okumutaminga ku lugezigezi lw'alina mwamulabira mu Yolesa Ekitone, if I'm not mistaken. Yolesa Ekitone bwe yali akolanga gundi Supreme Judge okwali ba Flavia Namulindwa ba Diana Namatanzi during that time mujjukira mu Yolesa Ekitone era yagobanga abantu bangi beyasubiranga nti they are not ready. Abamu ne bakitaminga nti yali muvumi, yali adimininga, yali disrespectinga abantu abajjanga ku programu eyo ya Yolesa Ekitone. But I believe omuntu okugamba obubi obukulimu ebiseera bisinga ffe tukitwala ng'omuntu aba akuvumye naye omuntu oyo aba ayitidde mu mbeera ekugamba weetereeze. You might be qualified for this, but there are some terms missing for you to be great. Kati kyekintu Alex Mukulu abasinga kye bataamutegeerako. Baamulabanga ng'omuntu omuvumi, nga bamulabanga ng'omuntu oba oliawo avoola. But is this guy eyakuteekanga mu mbeera ng'akugamba kyekituufu ky'otegeddwa. Ng'ambe nti ye musajja eyali teyeerya ntama. E nga giyita E, B nga giyita B, era ng'akuwabula mu mbeera yonna gy'oteekeddwa okuwabulamu okufuba okulaba ng'okola ekituufu oba otereeze. Kati ye musajja oyo. So nze ngamba yali badde aweebwa ona y'amaanyi nnyo. N'erinnya lyali badde liweebwa ekitiibwa ky'amaanyi nnyo. I believe n'abali ku National Theatre oba abali ku theatre zonna ezikyaliyo mu ggwanga Uganda ndowooza yasigaleemu era eyo National Theatre. Mwali badde mukuba ekifaananyi ky'amaanyi ekya Alex Mukulu ne mukitimba mu theatre okuba era ng'ajjukirwa ng'omu ku basajja abacontributize ku art, ng'omu ku basajja abakoze emizannyo, ng'omu ku basajja ababadde abayimbi. Alex Mukulu abasinga tebakimanyi nti n'obuyimbi muyimbi. So I believe nti abantu twali badde tubawa ekitiibwa kye. Nammwe nsembayo kano ngamba nammwe abantu betuyinako eŋŋanda abaana betugera ku makya ne tuzaala mulekeraawo okukayaniranga bye tukoze nga tetunaba nakukutuka ku nsingo nga tetumalawo nakumala yadde omwezi. Abantu nga tebanaba nakumala yadde omwezi mu ttaka ne mutandikirawo okukayana ennyumba tugitunda kino tukye bizinensi emmotoka zino biki mmwe muba mwabikola. Kyova olaba nze I believe ngamba nnyo abantu nti ebiseera ebisinga kola ssente zino ozeeteekemu kaako olumu wadde mba nkukubiriza okuzirya n'obuvunaanyizibwa. Oleme ate mulambo gwo kuswala at last nga banoonya ne bakuteeka nga tebalabawo. Funa we banaakuteeka olumbolero lunaakumibwa nti weewano kasita omala okukola ekyo weerera abaana bonna b'oba ozadde obaggulire ekkubo oba bagaziize ekkubo ly'entegeera eggwanga oba mu nsi n'ebintu bwe bitambula mu nsi. Ekisigadde by'oba osigazza nyumirwa na mukazi wo. Weeyagale. Kola buli kimu ky'oyagala. Ng'okimanyi nti ne bwe mba ndwadde nina amaka gange mwe nteekeddwa okukola ki? Okubeera. Okitegeera. Omanye nti ne bwe mba nkoze kino nina ekintu kye nteekeddwa okukola ki? Wano we mpangaalira ne bwe mba ndwadde wano we bagenda okunziza. Obeeko ne ka business ko nga ne bw'oba owummudde wako okumala omwezi mulamba at least ka business ko kasigala kageneratinga nga tobulwa kyakulya, tobulwa mafuta, tobulwa kasente kubeeramu mu nsawo. Awo ebisigadde nyumirwa obulamu. Leka kuswetinga kutuuya na kufiirawo mb'okolerera abaana bino bye bagenda okutuusa ku by'obugagga byo by'okoleredde enkya ng'ovuddewo. Babitunde ng'ate abituuyanira kumala myaka na myaka. It might take you years okugula ploti n'okuzimba ennyumba. Excuse me. Kigenda kutwalira emyaka okugula ka ploti 5 ku 10. Kiddemu kikutwalira emyaka nga giigyo okuddamu okukasitulamu ennyumba bisenge 6 ennyumba eyimirire baga nti ennyumba ya Keifash. But ate munaye bw'oba ovuddewo okubisaanyaawo n'atemyalwawo. Bajiteeka buteesi mu katale eno ennyumba ebadde ya Keifash yadde Alex Mukulu etundibwa. Babayas tebaagala kumanya nti sente meka tujagala $7,000,000. Abasajja balina sente zaabwe gye bali. Awe ennyumba weeryawe Bulangi oba ennyumba weeryawe Mmengo yatunzi nnyo.
ngoloza abasajja bameka abagala okugitundawo ennyumba aweri I mean okugulawo ewabadde ennyumba nga is a residential area basulawo bagifuule business area oba bafuulewo ewantu kati wa business oli akituwa ekizimbe nga kikoma eri atandiko kisolooza mu buli mwezi kuba abagagga bangi abalaba nti awo Alex Mukulu waali abadde babafiiriza nga wantu wa business oba onfuna nti oli wagenda okera ku makya asitule ekizimbe atandiko kifunamu ssente asitulewo amaduuka atandiko okugakyajingamu ssente empya n'enkadde so kati kikyenkugamba nti tukole byonna bye tukola baganda bange tukole byonna bye tukola tubiteekewo naye obulamu obwaffe kikulu nnyo kuba bano abaana betukera ku makya ne tuzaala obanga bazadde baffe batuzaala tuzaala myoyo I mean tuzaala mibiri tetuzaala myoyo mubiri gwozaala n'oteeka ku nsi omwoyo ne gutandika okwetegerera okusinziira ku ngeri gye gulabamu ebintu bwe babazaala nabo baganda bo baba maama bo nga bwe yakuzaala ne taatawo totegeeranga bo oyina entegeera eyiyo wabula ekibagatta musaayi but entegeera tujawukanya n'enkola gye tukulamu n'endaba gye tulabamu ebintu tujawukanya so kola byonna byokola ng'omanyi nti byokoleredde ebbanga byotuyanidde ebbanga osuza ebweru okola ki teri afaayo bagenda kubitwalira mu lutemya lwa liiso nga teri n'omu yadde atunudde nti oba kino ne kino kigenda kuba bweki so mu mbeera eyo mugezeeko okwetereeza mwe mwenna abakozeemu kulinnya mukole amalaame nga wenatandise mbagamba kola eddaame nga lya mirundi 3 kola eddaame ery'obuwandiike kola eddaame erya audio kola eddaame erya video teri agenda kukuba teri agenda kubuuza okulaga ki it's none of their business okusobola okwewala engozoobano obutakkaanya enge efutwa ne fibitizi ebyali tuuse mu famire yo oba ebyalireetedde n'abaana bo ne bakyala bo ne baganda bo ne famire yo yonna atilaaji okwawukana so okwewala embeera eyo nze nsuubira lyeddaame lye twalibadde tukola ebigenda mu maaso bino tetwalibadde nga tubisiima Alex Mukulu yalibadde essaawa zino awummula mirembe nga ab'enjuye bali mu maka ge famire y'abaana be n'abaaliko bakazi be nga bali kumusabira busabizi gy'alaze Mukama Katonda amuwummuza emirembe wabula nga tebali mu ssaawa zino bye balimu essaawa zino mukayanira nnyumba kayanira bya bugagga kayanira ki ebyo bye mwalibadde mwewala mwenna abantu abakozeemu kuki kumanya so n'olw'ensonga eyo munzikirize mbasiibulire wano era mbagambe nti mwebale nnyo okuba nga mwekumira ku mukutu nsaba Mukama Katonda abaye kimusinga okwagala till next time mubeere bulungi mweraba